okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Oluganda Mukama waffe yeebazibwe olw'ekisa ky'obulamu kyatuwadde nate ne tweyongera okuyiga wamu akasisimuka kaffe ke tulaba nti kaliko omutwe ogugamba nti okubeera mu kitangaala. Nzikiriza kuva lwe twakatandika koota tuli mu gimalirizaako. Nzikiriza nga kalina bingi bye kakyusiza mu bulamu bwo. Twebaza Mukama eyawa abantu bano amagezi abakateekateeka basobola okuteekerateekeranga ebigambo bituzaamu essuubi ne tutandika olunaku nga tuli mu maanyi okweyongerayo mu byonna bye tugenda okukola nga tutandise ne Katonda. Tutandika olunaku ne Katonda okuyita mu byokuyiga bye bateekerateekera okuviira ddala ku General Conference. Nate twebaza Mukama olw'obusobozi bw'atuwadde okweyongera okuyiga. Tuweerabira tukyali mu byokuyiga bino era nga nze omuweerezaawo amanyiddwa nga Ishimwe Yusto Hoza okuva mu Church Board eyattula mu Kawempe District, ng'era tuyize wiiki eno ffenna ng'era tukyali ffenna mu eno wiiki. Ku lunaku olwaleero ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwokusatu omwaka gwa 2026 ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogugamba nti okuwonya. Katuwombeke tusabe atugenda otandika ekyokuyiga ky'olwaleero. Oyo mutukuvu Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Taata nate bwe tugenda okuyiga jangu obeere naffe. Leka gwobeere omuyigiriza omukulu mu byonna bye tugenda okuyiga. Ate taata ekisinga obukulu bye tuyize tubyetwalire, buli ssekinnoomu abyetwalire mufuukire entandannamu namusobozesa okusikira obwakabaka bw'omu ggulu. Okusabye kuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ennaku z'omwezi nga 26 kiriko omutwe ogugamba nti okuwonya. Era ng'olunyi lw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Zabbuli 17 lunya olwabiri paka ku 22. Teweera olunaku olw'eggulo twayize ku kyokuyiga ekyatulaze okwebaza. Tulaba nga tugwanidde okwebaza Mukama olw'ebirungi byatukolera. Mukama akuusa emmembe z'abantu abalina ennyonta abeetaaga n'atuukiriza byonna bye twetaaga, ng'era ffe tugwanidde okujja mu maaso ge olw'okwebaza olw'obugabirizi bwe bwatuwaire mu bulamu bwaffe. Nate olunaku lwali tugenda kuyiga ku kuwonya. Zabbuli 17 olwabiri paka 22 wagamba nti atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira kwabwe. Kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu, era ne bawangayo ssaddaaka ez'okwebaza, era batenderezenga olw'ebikolwa bye n'okuyimba. Kulo twalabe ku kwebaza. Nate wali batulaze nti bw'oba ogenda okwebaza omuntu otwala ne ssaddaaka ez'okwebaza. Abantu singa tumanya nti Mukama atwagala era atuma ekigambo kye n'atuwonya n'atujja mu kuzikirira kwaffe, kale singa tumutendereza olw'ebirungi byatukolera n'ebyamagero bye byakolera effe abantu, era bwe tutyo tutwalanga ssaddaaka ey'okwebaza ne tumutendereza ne tutendereza ebikolwa bye n'okuyimba. Oluyimba lugamba nti okuwonya abo bonna abali mu kibi. Wonya bonna abali
kibi bakule kuba mukufa saasira abantu baba umwenyo balago obukozi bwa Yesu leta aba bali mukufa bala bawonye olw'ekisa kya Yesu leta abo bonna abali mu kufa bawone olw'ekisa kya Yesu. Zabbuli 17 tulaze nti bwe tuba nga tuwonyezeddwa tugwanidde okugenda mu maaso ga Mukama nga tutendereza olw'obulungi bwe n'ebyamagero byatukoledde, naye tugwanidde okugenda ne ssaddaaka ez'okwebaza era ne tumutendereza olw'ebikolwa bye n'okuyimba. Lumu okufaanana ng'ennaku endala zonna ekigambo kyajja eri omuddu omu nga bamugamba nti muganda we gwe bali basinza naye amanyiddwa nga J.R. mu kkanisa gwe bali basinza naye yali afunye akabenje ng'ali mu ddwaliro era ng'asizza ku byuma ebyuma nga tugeze ng'ali oxygen ng'era embeera gy'alimu etiisa. Waliwo baddeko ne muganda wo yalatuseko mu mbeera eyo n'otuuka mu ddwaliro n'ogamba Mukama Katonda anazza bibye ne muganda wange ali bubi, nga bamutadde ku byuma bino ebisapootinga obulamu, nga bamutadde ku byuma ebiwanirira obulamu ng'ali ku oxygen. Batulaze nti n'omusinze w'omu amanyiddwa nga J.R. owooluganda we bwe bamugamba mu J.R. ali mu ddwaliro era ali afunye akabenje ng'era batuka mu ddwaliro ng'ali ku byuma kwa siza ng'era endabika ye etiisa. Naye kyewuunyisa J.R. ono bwe yali ng'ali mu ddwaliro, omukyala omu omwesigwa yalinga wamu naye ku kitanda ng'amusabira, ng'ali ku kitanda atudde amusabira. Wakati mu kusaba ebyuma bino ebibala ebiraga obulamu bw'ono bwe buyimiridde bagenda okubyetegereza nga biraga nti obulamu bw'ono butandise okutereera ng'era balaga J.R. atandise okudda engulu era Katonda yali atandise okujjanjaba J.R. nga obulamu bugenda butereera. Wiiki zonna ezaddirira J.R. yagendanga atereera mpola mpola, Katonda ng'amuwonya mu ngeri ey'ebyamagero, ng'era obulamu bwe oluvannyuma Katonda yamuyamba J.R. n'ava ku byuma by'assizaako ne bamutwala ku ddwaliro erimulabirira eribudaabuda abantu ababadde mu ddwaliro erisemberedde n'ewaabwe bwe bali babeera. Era lwa lunaku lwa ssanyu J.R. lwe yava ku byuma n'atandika okudda ewaka. Nejjukira waliwo omukazi ono yali amusabira mu ddwaliro, batulaze omukazi omwesigwa eyasabiranga J.R. yali mu ddwaliro ng'abasawo bakola ogwabo ottaakiriza obulamu bwe nga bamutadde ku byuma bino ebiwanirira obulamu nga bali kugezaako kumulabirira, naye J.R. Katonda n'amusobozesa okuwona n'ava ku byuma bino ebisapootinga obulamu n'adda ku kifo basobola okumuweera obujjanjabi ne batandika okumubudaabuda. Omuwandiisi wa Zabbuli alaga mu kitundu kya leero nti Katonda bw'akola ekyewuunyisa ekivaamu kwebaza. Katonda bw'akukolera ekyewuunyisa akuwonyezza nga tulabye J.R. bwe yali mu ddwaliro, Katonda n'amuwanirira obulamu bwe n'ava ku bino ebyuma ebyali biwaniridde obulamu n'adda mu kifo basobola okumujjanjaba, basobola okumubudaabudira, basobola okumuweera keya ate awasemberedde ewaka. Ekiddako kuba kwebaza. Yagenda okugenda ku kkanisa munaku ezaddirira ku Ssabbiiti eyaddako, yasanga J.R. ali wamu n'abantu be. Bwe namwanjula mu bantu
ku makya ago n'ayimirira mu kkanisa n'ategeera nti ekyamagero kya Katonda kyali kikoleddwa mu bulamu bwa JR ng'akomyewo ku kkanisa ng'asanyuse ku lunaku olwo n'abalala bangi abali ku kyaki nga bazze okwebaza olw'obulamu bwa JR. Nze nyinza okuba simanyi mbeera y'omwoyita owooluganda, naye Katonda amanyi, kuba nze ndi muntu nga ggwe, naye Katonda amanyi embeera mw'oyita. Katonda amanyi ebikunyigiriza gwe nga ggwe Ssekinoomu. Katonda amanyi ebinyigiriza famire yo. Era Katonda mweteefuteefu okubawonya mu ebyo byonna ebibanyigiriza, kabube bulwadde, kazibe nkaayana, kakube kunyigirizibwa mu bintu byonna byonna ebibanyigiriza. Katonda mweteefuteefu okubawonya. JR Katonda bye yamukolera, yasituka n'agenda ku kkanisa n'asinza n'Abakristaayo okubalaga nti Katonda yali amugye ku byuma ebiwanirira obulamu, n'asobola okuddamu okutambula ye nga ye. Tekyakolebwa mu maanyi ga JR. Naawe nkimanyi Katonda alina byakuwonyezza mu bulamu bingi. Oyinza okuba nga obadde olina ebikunyigiriza mu bulamu, Katonda alina bingi byakuwonyezza. JR Katonda y'omu eyakola ku bwetaavu bwa JR. Nange nsaba Katonda oyo yakola ku bulamu bwa JR, naawe obwo abukoleko bw'atyo. Funa obudde obeereko naye kaakano, afaayo era Katonda awulira okusaba kwo. Owooluganda, nga bwe twalabye mu luyimba oluli mu katabo kaffe ak'ennyimba za Kristo, olugamba nti beera n'essuubi mu mutima, Katonda afaayo. Mu bintu byonna eby'entiisa, Katonda afaayo. Mu byonna ebitunyigiriza, Katonda afaayo. Ate ekisinga obukulu, Katonda mweteefuteefu okulwanirira obulamu bwange naawe muganda wange. Kale leka Katonda mu byonna byatukoledde, mu kutuwonya kwatuwonya, tudde mu maaso ge nga bwe mu lunyiriri lwaffe olw'okujjukira nti Katonda bw'aba atuwonyezza, tusaanidde okudda mu maaso ge ne ssaddaaka ez'okwebaza nga tutendereza mu bikolwa bye n'okuyimba. Omuwandiisi wa Zabbuli eno gye tulaba 117 atulaga nti leero Katonda mweteefuteefu okutuwonya. Taliiko kiseera ye bw'ali okutuma ekigambo kye ekiwonya n'atujja mu kuzikirira kwaffe singa tuba twetegeseeze okuwuliriza ky'aba atugambye. Wiiki eno saba ng'otambula mu wiiki eno onyiikirenga mu kwogera, mu kukola ne mu byonna okwebazanga Katonda olw'ebyo by'akoze engeri obulamu bwo, olw'okuwona okwo kwakukyusiza mu bulamu. Ayinza okuba yakuwonya endwadde enkambwe, ayinza okuba yakuwonya obulumi obwaba buli ku mutima obwakutusibwako muganda wo, obwakutusibwako mukwano gwo, obwakutusibwako omuntu yenna yenna. Kale leka okwagala kwa Katonda okuwonya okwo kwatulaga mu kuwonya kwatuwonya kwongerenga okutuwa amaanyi okudda mu maaso ge tumwebaze, twongerenga okutegeeza abantu abalala. Ate ekisinga obukulu bwe tumalanga okuwonyezebwanga nga bwe tulabye JR bwe yawonyezebwa, yadda eri ekkanisa n'awa obujulizi, n'ajja eri ekkanisa n'aleeta okwebaza, n'alaga obujulizi bwe eri abantu bonna abali ku kkanisa nti yali awonyezeddwa. Katonda oyo tumuwe naffe ku budde akole mu bulamu bwaffe, tufune obudde okubeerako naye kaakano mu bye twogera, mu bye tukola, bye tuyigiriza bannaffe. Leka tufunemu obudde obubeerako ne Katonda kuba afaayo gye tuli ate atuwulira. Nze nnyinza okuba simanyi mbeera mw'oyita, nnyinza okuba simanyi bikunyigiriza, nnyinza okuba simanyi bikumazeeko mirembe, naye bikwase Katonda oyo. Nkukakasa Katonda agenda kuddamu ebikunyigiriza
era agenda kuwonyamu ebyo byonna ekikunyigiriza. Kabe bulwadde, kakube kubulwa kwa mirimu nga kyekikunyigiriza, Katonda mweteefuteefu kuwonyamu ebyo. Kazibe enkaayana nga ziri mu famire, Katonda mweteefuteefu okutuwonya okuva mu nkaayana ezo eziri mu famire zaffe. Abooluganda, owooluganda mpuliriza, naawe andabako. Leka Mukama atuwa amaanyi ago. Leka Mukama atuwa okusaasira okwo. Ekisinga obukulu, bw'aba nga tukoledde eby'amaanyi ebyo, leka tuddenga mu maaso ge tumwebazenga. Mukama atusaasire. Obukuumi leka bubeere mu bulamu bwaffe mu lunaku nga tugenda dutandika olwaleero. Ate taata, ekisinga obukulu, leka tubeere bawanguzi mu byonna bye tukola. Esaala egambye nti Mukama omwagalwa, nyamba nsobole okutegeera ebyamagero byokola mu bulamu bwa muntu bo, bw'abantu bo. Mu linnya lya Yesu Mukama waffe, amiina. Mukama leka naffe enebere esaala yaffe, atuwe obusobozi obusobola okutegeera ebyamagero byakola mu bulamu bwaffe. Ate ekisinga obukulu, bwe tuba tusobodde okubitegeera, tudde mu maaso ge tumwebaze ng'atuwonyezza. Katuwombeke tusabe. Omutukuvu Katonda waffe, tukwebaza okutuwonyanga Taata mu byonna ebitunyigiriza, okutuwanga obukuumi byonna bye tuyitamu. Taata lekanga bw'obanga otuwonyezza, tujjenga mu maaso go nga tukwebaza mu ssaddaaka ez'okwebaza, nga tukwebaza nga tujulira eri abantu bonna olw'ebyo by'onooba otuwonyezanga, byonna binootuwonyezanga mu Taata. Taata ekisinga obukulu, leka tusobole okuba abaana bo abalungi ate tusobole okusikira obubaka obw'omu ggulu. Yengo ekola naffe mu lunaku olwaleero, tuwe obukuumi byonna bye tugenda okukola, bwe tukusabye okutamya Mukama waffe Yesu Kristo omuwonzi waffe, amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.